Ekachabali kaberanga kamitwala 3 mitwala 4. Kayamba ki? Akachabali kabako condom. Of course kuberako condom. Nenga amazi gali gago. Ani? Aga kachabali. Nabawanga musuru atenze nali namazi nabawanga musuru. Kale wadde tunoonya views. Ne bavubuka mwe njagala mweteeke mbigere ebyo omusajja yawasa omuwala ono gwe muogeza kasasiro. Actually muli basajja bakulu kuba mutuludde magezi na buvunaanyizibwa bye bikyababuze. Njagala okeere olowoozeemu ng'omukazi gwe wakeera n'ow'olubuto n'owasa yayogera ebyo. Alabika atya mbaganda bo, alabika atya eri abaana b'enkya, alabika atya eri nazaala we, alabika atya eri mikwano gyo. Omuwala ono buli muntu yenna mu nsi alina past. N'abakazi be mwakeera ne muwasa ewammwe kubanga mmwe n'abakazi mubayina toyinza kumuleeta kumwogeza byali mu buliri n'aba exibo n'aba exibe. Lwaki mukikola omusajja? Kuba kambabuliro n'omuwala yaliyo ng'ensi emukuba omusajja n'amuwasa n'amuteeka eka. Omusajja kyayitamu buli lunaku omuwala mumuwaayo obusente ne mumwogeza eby'ekisiru ebitamwongera kitiibwa mu famire gye yagendamu. Ffenna abakazi be tuwasizza balina history n'abasajja abalala era beegadanga. Naawe gw'oyina eka si gwe yamuggyako embeerera. Ne lwaki tomututeerako gwe ki Shalom n'omututeerako wano noga maama w'abaana simanyi omwana bamuyitaani maama Jaden oba muyita Jaden obaani maama Jaden tubuulire kwekisibwa bwe yakkalakatanga ensi enyumirwe. Kwe kati nga bw'olaba kiswaza eri nazaala we nga bw'olaba kijja okuswaza mu baganda bo nga bw'onaalaba kijja okuggyako ekitiibwa n'omusajja yakeera n'awasa Brenda Miles bwe guli. Lwaki mulwana nnyo okutta abantu ddala okubongerako? Lwaki mulwana nnyo? Lwaki mukola nnyo ebintu eby'ekisiru? Lwaki mmwe temwesukkulumyako ku magezi ne mugamba no pasti y'omwana ono istolo ono ayinza okumukola obubi mu kino ekipya kyalimu? Mukazi alina n'olubuto, alina n'obufumbo. N'otandika okumwogeza ebyaliwo mu 1980 mu meka ebyobuwemu bimugattako. Bannange amagezi tetugenda kugabateeka buteesi mu mitwe. Njagala mukeere mutuleetereko ku bakyala bammwe wano. Batandika okwetottola nga ba ex bwe baba bafumitanga. Tulabo bakiina kye kibongerako. Naye omusajja yawasa mukazi, ensigo yali ekubye, bambi amuyambye amugjeeyo, amutadde mu maka, mu mbeera gye balimu. Naje buli lunaku omukazi mumwogeza ebigenda okumulemesa omusajja. Bantu mmwe muli babi. Ye bannaye bantu abanoonya views muli babi. Muli babi. Wamma yagala okugenda ebweru Saudi Arabia yakomyewo beetaaga baweita 5. Input visa zine ze Saudi Arabia ziba sponsored mukimanyi bulungi gwe input yambula simanyi sina sente zigenda bweru passport njirina naye ng'oli mwana wa bulenzi kuva ku myaka 20 mpaka 28 jangu salale ali milioni 1.5 bakusuza bakulisa atera nga bakujjanjaba. Interview zigenda mu maaso mujje tugende ebweru tukole. Kale nkubirako ku noti 7 mukaga nya 17 ana mutana 27 oba noti 7 nya noti nkaga 7 25 kinana munya tulabe bwe nkukwasaganya ogende weyolere ku nsimbi contract baya myaka 2 mugenda kolanga ba waiter. I only give credit to some of you people who have managed to accept let me leave TV or radio, I make my page. Still credit goes to all of you, the Jenkins, the Kasukus. Kwa wali mukutandika mwali mutiribira muko naye ate era nalabye muddayo ku TV. Because akasente mutandise okulaba tekawera bulungi. The reality will keep pushing you into places. You must do things nga mwekenneenya mufumitirize olugendo kubanga olugendo si lwangu. Sibugenda kuba lwangu. N'olyokulaba obuyenje ne busituka ne kavaayo simanyi agambye bwe batyo system bweri balemesa temuddira bunafu bw'abayimbi. Kubushuga kotinga ko mbu bapepe kulu babalemesa mbu the big 3 babalemesa. Nga nessa weno big 3 tuchakola night and day. Nessa weno the same people you call the big 3 are still working night and day. Mbu system. Abayimbi, let no one ever lie to you mbu waliwo system. Your imagination of failures, and this is a type of failures. These are the things that we used to tell, and these are the things I used to tell you every single day. Stop doing drugs. Stop wasting your time pretending that you're doing something yet you're surely knowing it's not productive. Buli muntu yennaze ku internet kuno, every Ugandan artist or failed artist who has failed has been related to drugs. You write down the names. Write down the names and see if those people were not concentrated on music and drugs.
I saw the so-called artist you were talking about, you blogger who was talking about my statement of saying that I can fail artists. Indeed, the comparison was better than getting a fight, a physical fight with an artist. I would rather use my connections to fight that artist. Exposing exactly what Nalingamba. Ntino Bobby Wine mtwego munafu nyo. At least emyaka gy'omaze mu politics today. Wali badde oyina ky'oyizeeko. Museveni bw'abakuba akalulu. Wali badde oyiga akubira wa. You have to learn from the best. Bulijjo nange nenonyamu ekintu ekigambo waayo kasajja nkawalana lwa music. No, naye n'obwongo obukalu nabo butukooya. That's why we are still stuck with the NRM. Gwe notamanya nti obukulembeze is not about Baganda. Otukyayisiza abantu bonna oyagala okuleeta tribalism eddemu abantu batandika okubanga batulabanga Abaganda. Tugenda kwesigala nti tukyukenga basobola okulaba nti tuli Baganda ennyindo tuzisale ng'omaze otukyayisa. Can't you just learn that leadership is about every tribe, not one? Then is later number embo fe tusobola okufuna ebirwa ne Buganda is region endala ne tubagana okulonda. Really, and you are a human being in Uganda here? Ye mwe abatudde mu bantu baffe wano mbu mukulembeza. Ensonga lwaki have gone to the politics is because it is noob bloggers obwavuddeyo ne butandika okumisguidinga nga bukozesa statement yange okukavaringa mistakes ezakoleddwa mu wiiki zabadde bbiri eza noob. Omanyi this is how social media works. Okay? Omuntu bw'akola ensobi abeera asaba Katonda wajjewo topic emubikka. Kakati topic eyo bwebula ng'omuntu oyo akuba essimu agamba aba bloggers be nti mulonde ku ekyo bukibuzaabuze bwe kiti mukole bwe muti. If you really meant that Bebe Cool meant ntino ya blocking anga abayimbi, why didn't you play at least a clip of 5 minutes or 10 minutes of the conversation?